chairman w'omukolo ogu, senior presidential advisor Ruth Nankabirwa, honorable members of parliament, current and former minister designate Shatsi na Ebale Ihangwe Namatovu. Abebembezi ba district, chairman na councillors bawe, ekanisa, abakuru b'amahebo n'abenarebaha, mikwano gyange ate abantu benakola nabo mu Ministry of Foreign Affairs abadde okutubeera Sembabule abaami n'abakyala nga sinakwogera kansabe mukyala Nankabirwa anyambye n'afunirayo mukyala wange erinnya eddala kansabe breakdown ono ababuuzeeko ndyoke njogere adde yatuule bwenna akola omulimu gwa breakdown. Thank you so much to give me this opportunity. All protocol observed. I'm so happy to stand here and thank you. Mine is to thank the special presidential advisor for her kind words and put a disclaimer. It is God, our God who has made this day and who has made possible that Honorable Kuteesa can hear this testimony from all of you, Sembabule people, the people he worked with. We are touched. We don't take this for granted. And I thank God in a special way that Honorable Kuteesa can witness for many years. I want to thank the organizer. I want to thank Shatsi. This is just wonderful. Thank you. May God bless you all. We are very highly indebted by the love that you have expressed to us, to Honorable Kuteesa. May God bless you. Abantu b'Sembabule protocol yonna maze okugiyitamu njagala okutwala omukisa guno okutandika n'okwebaza Katonda olw'olunaku lwa leero kubanga Katonda yategeka buli kimu yatuwa n'obulamu ate n'atuweereza n'ebyokukola n'atuweereza n'olunaku olulungi olwa leero luno n'olwekyo bannaye mukubire Katonda mu ngalo ez'amaanyi. Njagala okwebaza abaweereza ba Katonda, ekkanisa, ab'emizigi basheeke n'abakristu ababadde wano olw'okutusabira essaala nga tuggulawo omukono guno. Bannaye mwebale mubakubire mu ngalo. Njagala okutwala omukisa guno okwebaza leadership ya district yaffe nga ekulemberwa owekitiibwa chairman Patrick Nkarobo ne council ye ne RDC n'abakulembeze baffe wano bonna abategese omukolo guno n'ebyo ebirabo n'amakula ge bampadde. Bannaye mubakubire mu ngalo. Njagala okutwala omukisa ate okwebaza abakulembeze baffe bammemba ba parliament beetabye wano abazze wano
okukuza olunaku luno n'abo abatabasobodde kubaawo naye nga babadde babaka baabwe mwebale nnyo okukwatira awamu ffenna ne tufuna olunaku olulungi mwebale nnyo mwebalire ddala mbakubire mu ngalo nabo. Njagala okwebaza abaategeka omukolo guno abaafuna ekirowoozo abakitadde mu nkola